Alright, nkwaniriza nnyo nyini ddala gwali ku mukutu kuno kwe tusinziira okweyigiriza ebintu eby'enjawulo. Nze mukwano gwo Simon Muyanga Rutaya, moderator oba show host wa programu yaffe The Business Class Show. Ebeera ku Sanyuka Television buli lwa Sunday saa 12 paka saawa emu, naye nga neno gye tuli okitegera. Business Class mulimu gwaffe kwe kwesomesa ebifa by'obusuubuzi. Olwaliro njagala kwogera ku nsonga eri mu Kampala. Gwe wenna ali mu Kampala n'ali ebweru wa Kampala, oludde ng'owulira ensiitaano wakati wa President Yoweri Kaguta Museveni, ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority n'abasuubuzi ab'ekibiina ekya KACITA n'ebibiina ebirala mwe beegattira. Ng'ensonga abasuubuzi ze balina, ensonga yasooka okubaako kalumanywera yali nsonga ya EFRIS, the Electronic and Fiscal Receipting and Invoicing System, EFRIS, eyasooka okubaako kalumanywera. Abantu okusooka mu Kampala okwegunga okwasooka ku EFRIS kwali kwakutegeeza abantu nti EFRIS musolo mulala ddala gavumenti ya Uganda olw'okubanga mbi nnyo nnyini ddala abasuubuzi abalina emisolo emirala yali ateyongedde okubabinika omusolo ogwali guyitiddwa nga EFRIS. Gwatabula nnyo abantu wansi eyo nga tebagutegeera, abagweta EFRIS, aba INFRIS, abagweta SIFRIS nga tebagutegeera nti gwali musolo ogwali guleeteddwa. Wabula oluvannyuma nga URA etaddemu amaanyi n'okunnyonnyola okungi, n'abasuubuzi oluvannyuma bakitegeera nti EFRIS tegwali musolo, wabula yali nkola egamba nti bw'oba owa omusuubuzi risiiti ng'alina kyaguze, bw'oba owa omuntu invoice kw'omubanjiza ng'omusuubuzi, naffe ng'ekitongole ekiwooza eky'omuwi w'omusolo katutegeereko. Kitegeeza nti risiiti nfa ky'okugiwandiika wekka, tugiwandiike babiri. So abasuubuzi wakati mu mbiranye eyo basisinkana President Yoweri Kaguta Museveni e Kololo, ne boogera, baali banyiivu ddala, ne boogera ebintu bingi. Eky'omukisa omulungi kwolwo omukulu Issa Ssekitto ayogerera abasuubuzi, ye kasi yayogera, bonna baayogera. Ssentebe w'ekibiina kya KACITA ne mwami Ssekitto yayogera, n'abasuubuzi abalala, nga ne Uganda Revenue Authority yonna weeri Ssenkulu agikulira nga waali, mukulu John Musinguzi Rujoki yali waali mu ngeri y'emu, ne President Yoweri Kaguta Museveni yali waali, ate nga ne gundi naye waali mulagirire wano, ne gundi ngambi Commissioner General yali waali, President yali waali, Ssaaba Minisita Nabbanja yali waali, baminisita abavunaanyizibwa bonna baali weebali okwongera okuwuliziganya obulungi ku nsonga zino. Era abasuubuzi ne boogera ensonga, President yavaayo n'ajja n'abaanukula, ezimu yazitya n'abasuubiza nti agenda balaba ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu. Yasookaga nti nga 2 ogw'omusanvu, nga 2 ogw'omusanvu bwe lutuuka, President n'ayongezaayo n'asuubiza nti eriwa kubalaba ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu 2024. Bwe lwatuuse President n'atasobola kubalaba, era abasuubuzi ne babeera banyiivu ddala, ne bakkaanya baggale amaduuka okutuusa nga President abalabye, ng'aga nti President yabadde abayisizzaamu amaaso, ensonga z'abasuubuzi aziyisizzaamu amaaso okugaana okubalaba. Wabeerawo akaleega biki ak'amaanyi ddala, era ennaku 2 abasuubuzi ne baggala amaduuka okutuusa ate lwe baatudde ne Ssaabaminisita Robina Nabbanja ne bakkiriza kuddamu okulaba nga baggulawo amaduuka gaabwe. So mulimu ensonga 2 zenjagadde njogere n'abantu ba mirundi 3. Okusooka okwogera ne bannaffe ab'ekitongole ekiwooza eky'omusolo mu ggwanga. Ekyokubiri okwogera n'abasuubuzi naddala b'ekibiina ekya KACITA. Kantandike ne KACITA. KACITA Abaganda bagamba nti nsibambi edibya mutere.
waliwo ensonga ezibeera ennungi naye ng'engeri gy'ozisabiseemu ejja kuzitta. Ffe abali mu by'obusuubuzi abaasoma ebyenfuna balina kye bayita feasibility study, nti sooka weetegereze ky'ogenda okukola kifuna kitya, kikolebwa kitya, magoba gali ludda n'okufiira kuli luddawa. Ebintu bino nabyo byetaaga okusooka okwetegereza obulungi. Katugeze, yali nsobi okusooka abasuubuzi abamu okubuzaabuza bannaabwe nti EFRIS gwali musolo. Eyo yali nsobi y'amaanyi ddala, era yaleetera abantu abamu okunyiiga. Ne pulezidenti ye kennyini bw'olaba engeri gyali ennyonnyolwamu n'engeri gyali ayogeramu, yalaga nti munyiivu, nti waliwo abaali babuzaabuzizza abalala nti gavumenti ereese omusolo omulala oguyitibwa EFRIS, nga baali bakimanyi bulungi nti EFRIS first tegwali musolo. Ekyokubiri, abantu abasasula abalina enkola ya EFRIS, Uganda Revenue Authority enkola ya EFRIS giteeka kwaba abantu abatoola VAT. Nkakasa nti bizinesi entono ezisinga obungi wano mu kibuga Kampala ez'abasuubuzi abali boogerwako nti beekalakaase teziwa VAT directly. Lwaki? Omuntu awa omusolo gwa VAT yoyo alina bizinesi ekola gye bayita turnover, nga bw'oba ogyetegereza ebigiyitamu omwaka biweza miliyoni 15. Abasuubuzi bangi abayogera nga EFRIS nga tebamanyi na linnya, bagiyita syphilis n'ebirala, tebagwa mu kategori eyo, tebalina turnover ya miliyoni 15. So kitegeeza nti kumpi baali tebakwatibwako nsonga eyo, naye nga bawubisiddwa nti baba binisa omusolo. Ng'oli akwata engoye, nalaba omukyala atunda engoye nga kati batugeteseeko omusolo, syphilis omuntu agenda kugutoola atya. Naye ng'olaba bw'otunulira kapito we ne byakola, atambulira mu miliyoni 2 ng'agenda okumalako omwaka bw'abanga abadde akoze nnyo, nga ssente zimuyiseemu zi miliyoni 5 oba kale 6. Omuntu alina bizinesi etambulira ku miliyoni 3-5-6 nga teweza miliyoni 15 omwaka, mu Uganda tatoola VAT. Oyo wadde ekyoga nti bagenda mumusaba ku dduuka, nedda. Gwe boogulako ebintu mu supermarket n'ebirala be batoola VAT ku ebyo by'obaguzeeko, gw'oba tomutoola. So yali nsobi nnene ddala. It was a mistake in the first place for a section of traders, knowingly or unknowingly, to hoodwink, to dupe fellow traders that the electronic physical invoicing and receipting and invoicing system was a tax. EFRIS tegwali musolo. Era okuva abantu bebakitwala nga kinnyonnyolwa ne kitegeerebwa, abantu ne bakkakkana nga bategeera nti baali balimbiddwa. So ensi bambi engeri abasuubuzi gye baasabikamu ensonga eno okugyagazisa oba okuginnyonnyola bannaabwe yali mbi. That first it was based on material falsehoods, and second it was utterly misleading. Kaleega tukyalina abantu abakyatuula we batuula mu midaala gyabwe n'obusungu, gavumenti enaatulaba. Ebya EFRIS byateeka tetujja bisobola. Guno omusolo nedda tegujja kutoolebwa. Omuntu akola tubinika omusolo, naye ng'amazima gali nti obusungu obwo yeetisse bwa bwereere. Ne mu bateeka okukosa enkola ya EFRIS tebaliiko. That's number 1. Number 2, bw'owangaala ennyo n'omuntu omuyiga, bw'aba mukyala wo, bw'aba mwami wo, oyiga empisa ze, oyiga by'ayagala, oyiga by'ayambala, oyiga enkola ye. KACITA mwami Isa Ssekitto naddala, kubanga ye aludde mu bukulembeze okusingako ku mwami yani Thaddeus. KACITA aludde ne mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga akoze akulidde okwekalakasa kungi n'okuggala amaduuka omulundi si gumu 2 nga Isa Ssekitto ye mwogezi wa KACITA
era ng'abeera mu nsonga zino n'asinkana mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bassebo ne bannyabo njagala bagamba nga nze amanyi ko ku mwami Museveni aludde ng'amulaba. Museveni tomuggyako kintu mu blackmail. Museveni tomuggyako kintu mu kumutiisatiisa. Museveni tomuteerawo mbeera nti obuyinza bulijjo oliera bw'anaaba takoze ekyo tojja kusobola. Kale enjogera eyasooka nga tuli ekkololo ng'abantu boogera era pulezidenti ffe tuli wano otugamba leero kiggwa leero. Omutabani wa Kaguta oba tomulina. Era twebuuza ffe ng'abasuubuzi URA bwega nti guno omusolo tegutolebwa bantu bano, gutolebwa abantu ba wansi. Sebo pulezidenti watandika ddi okunyigiriza abantu aba wansi ng'okwagala okulabisa Museveni nti olumirwa nnyo abantu aba wansi okusinga ye pulezidenti waabwe, era ngoloza nti ajja kukola ky'oyagala abantu ba wansi balowooze nti gw'obalwaniridde. Awe wa Kaguta tojjaayo kintu. I want us to be honest. Awo tewali kivaayo wa Museveni. Museveni by nature, Museveni by character, Museveni by training. Bw'oba onaamuggyako ekintu waliwo ebintu nga bisatu byemmanyi obulungi. Njogera nammwe abasuubuzi kubanga nze mukubiriza omukulu ow'ekimeeza eky'ebyobusuubuzi ekya Business Class Show ku Sanyuka TV. Ate ndi director mu kitongole ekitakabanira okunnyikiza entegera yaffe y'ebyobusuubuzi ebyenfuna n'ensimbi ekya Deepening Economy, Business and Financial Inclusion, Debut and FI Initiatives. Ate njogera ng'omusajja yatuula e Makerere n'asoma ebyenfuna, ng'omusajja yasoma economics nga nkola L level, ng'omusajja yakola degree yange ey'okubiri n'ensoma development economics n'ensoma ne development communication, ebyempuliziganya ebikulaakulanya abantu. Kubanga mbamanyi mutera okwangu ogamba amangu oyamanyira bya mirundi agenda akola ebya mirundi, oyamanye byabufuzi n'enzija ku byenfuna ebikosa nemmanya nti mu byenfuna mulimu ebintu ebikoseza ddala abantu nga beetaaga babitegeere. Ensonga ey'okusatu, bw'oba ogenda okuteesa n'abantu nga Yoweri Kaguta Museveni, totwala kabbo ka nsonga. Bw'obanga olina ky'onayagala okujja mu Museveni, togenda na kabbo ka nsonga ng'olina ensonga eno, olina ensonga eri, olina ensonga nnyingi. Museveni bamufugira mu kutwala ensonga ntono. Singa tuba bagezi nsooka twalayo ensonga zaffe 3 nakkirizaako 2 ne tutambulirawo emyezi gyaffe 6. Bw'owayita emyezi 6 ate ne tubanga abasitukamu ne tutwala ensonga eba teyakolwako neekolwako, n'ogenda ng'ozifuna mpola. Ensobi gye twakola ng'abasuubuzi oba gye mwakola ng'aba KACITA kwe kugenda ekkololo n'akasero ak'ebyetaago. Ekyo kyali kikyamu era kyali kizibu nnyo ekyatulemesa okuba ne kye tufuna. Twalina ensonga, nja kuwa ekyokulabirako. Mwalimu ensonga 2 oba 3 zeteekwa okwesibako ku olwo kwe twandifunyeemu. Ensonga esooka, omwami eyagyogera teyali Isa Ssekitto. Yali mwami mulala kyokka erinnya lye ndyerabidde. Yawaayo ensonga eno nti pulezidenti tusaba ekkomo ly'omuntu ateekwa okuwa VAT lyongezebwe. N'agamba pulezidenti nti we twayisiza essalira lya VAT dola yali eri ku 2,205, olwaliro dola eri ku 3,700. So
etteeka eririwo mu Uganda ligamba nti omuntu bw'aba akola bizinesi nga ssente eziyingira n'ezifuluma ezimuyitamu omwaka ziwera miliyoni 15, bizinesi eyo esasula VAT. Omwami oli n'agamba nti pulezidenti tubadde tusaba omuntu asasula VAT essalira lirinyisibwe libeere ku kawumbi kamu n'ekitundu, nga kitegeeza nti abantu bonna abalina bizinesi ng'omwaka ssente ezigiyitamu teziwera kawumbi kamu n'ekitundu babe nga tebasasula VAT. Ekiteeso ekyo kiba kuyita. Bizinesi z'abamufuna mpola nnyingi nnyo wano, n'abo abaddirira abasinga obungi ba small and medium enterprises abaddirira tebalina turnover ya biliyoni 1.5. Ensimbi kyetutegeeza nti kyetuyita ekibiriyoni 15 ezogerwako mu VAT nga ssente z'ozannyisa ogenda okugula ebintu n'obireeta n'obitunda n'ozzaayo n'ogula n'oleeta n'otunda nga bw'oba weetegerezza ebitabo byo byonna omwaka biri mu miliyoni 15. Buli ali wansi we miliyoni 15 kiyigerero mu Uganda tatoola VAT directly. Wabula abalina bizinesi kasita bizinesi yebanga ssente ezigiyitamu ezigitambuliramu omwaka ziwera miliyoni 15. Si magoba, tebabala magoba, babala transactions z'oyisaamu nti ofuna ssente n'ogenda ogula ebintu n'oleeta n'otunda n'ofunako amagoba n'ozzayo, naye nga bw'owandiika ebyo byonna omwaka oweza miliyoni 15 n'ogenda waggulu, awo otoola omusolo ogwa VAT. Era bw'oba otoola omusolo ogwa VAT kitegeeza nti enkola y'okubanga risiiti z'ogaba gavumenti ezitegeera ne invoice z'ogaba gavumenti ezitegeera ng'eyita mu kitongole kyayo kya Uganda Revenue Authority, oba oteekwa okuba ng'enkola ya EFRIS ekukwatako. Kankiddemu kasita oba nga bizinesi yo eyisa eweza miliyoni 15 omwaka, kapito magoba n'ebirala, ng'oba osaana okusasula VAT mu tteeka lya Uganda. Era bw'oba osasula VAT olwo enkola ya EFRIS ey'okubanga risiiti gy'ogaba ne Uganda Revenue Authority oba URA gitegeera buli lw'ogigabye ne invoice gy'ogigabye URA gitegeera eba erumye. So omwami oli yali aleese ekiteeso nti pulezidenti tubadde tusaba ng'enkulaakulana n'enkyukakyuka ya dola bw'ebadde etambula, naffe gavumenti ekkirize ensimbi zino zongezebweyo, nti omuntu alina bizinesi eweza akawumbi akamu n'ekitundu 1.5 biliyoni ezigiyiseemu omwaka y'aba atoola VAT. Bassebo ne banyabo abasuubuzi, singa ensonga eyo twali tugiremeddeko ne tugimyumyula nnyo, Museveni yali badde akola ekintu oyanigandika nga bwe mugambye bwe tugamba nti abalina biliyoni 1.5 bwe baba batoola VAT kiyinza okuba ekinene, ne katwongeze VAT gye bata VAT threshold etuuke ku kawumbi, nti kale oli bw'aba alina ssente ezizannyira mu bizinesi ye nga ziweza akawumbi omwaka, kankuwa ekyokulabirako abantu abalina amasomero ga secondary ng'atambuza school fees bwe baleeta bwe basasula, bw'agula emmere bw'asasula emisaala, omwaka aweza akawumbi. Abantu abalina radio stations afuna obulango asasula emisolo yeetolwa omwaka baweza akawumbi. Abantu abalina zi TV n'abo bwe batyo baba abo VAT beyandibadde akomako, nga nekitegeeza nti enkola ya EFRIS yandibadde etandikira ku abo okukola, kubanga EFRIS w'abantu abasasula VAT bokka. Oba tutegeragana bulungi? Naye olw'okubanga twakozesa olulimi olw'ebyobufuzi ng'ate twogera ku nsonga ya byabusuubuzi, Museveni yatotegeera politikale era n'atandika okudiiringa n'abasuubuzi mu ngeri ebyobufuzi. So ekyo tetwakifuna.
naye nga kyali kirungi nnyo nti kumpi abasuubuzi 9 ku buli 100 abajja Kololo ng'ekyo ekiteeso kiba kuyita nti VAT threshold eri ku 1 billion or 1.5 billion up from the 150 million. Many of them would have survived. Many of them would have no trouble with EFRIS. Maybe I can say that again for those of us who don't speak Luganda. If the traders in the meeting at Kololo had convinced Mr. Museveni and the government, therefore, to raise the value-added tax VAT threshold from the current 150 million to 1.5 billion, 80% of the traders who made the president at Kololo would have survived the VAT tax for that matter, and therefore would not be affected in any way by the EFRIS system that they were complaining about. Unfortunately, twatwala ensonga nyingi n'ensonga ennungi ne zibulira omwo. Ensonga ey'okubiri eyali eteekwa okubeera entuufu, Mwami Museveni twali tumulaga kumugamba nti EFRIS tumutegedde era tetwandibadde na buzibu kusasula EFRIS system nga tukozesa enkola ya EFRIS, naye ffe obuuma obubikola tetubulina. Tusaba gavumenti yo etugulira obuuma. Olwo omuntu oba omuwadde entegeera nti tolina kyokwese era oli mumalirivu okusasula omusolo mu ngeri ey'obwerufu nga buli omu agutegeera, naye gwe kyosaba obuuma obukozesebwa mu kubala n'okuwaayo EFRIS receipts ne invoice temubulina gavumenti ebugule. Gavumenti yanditandise nega nti katusooke tuguleyo obuntu nga 1,000 eri abasuubuzi mu Kampala abasooka 1,000. Ensabika yaffe ey'ensonga, ekifaananyi kye twasiiga, amaanyi ge twassaawo n'okulaga omukulembeze w'eggwanga nti tuzze kiggwa leero, eyinza okuba ng'ekyatulemesezza okukkanya ne Mwami Museveni n'okuba nekyetufuna. Jjukira nga tukyalina olukiiko lwayagala okuba nalwo n'abasuubuzi. Ye Uganda Revenue Authority amateeka gonna geeteekwa okukozesa mu kusolooza ensimbi gakyatambulanga bwe gali ne EFRIS ekola. N'ekyokusatu, Pulezidenti Museveni muteekwa okumutegeera nga kyasinga okuba nakyo eky'obugagga bwe bwambega. Mwami Museveni is the primary consumer of all intelligence information in our country. EFRIS gye mwogerako yamala dde okusindika bambega ne bamala okunoonyereza obulungi ne bakizuula nti mu wiiki emu yokka ng'abasuubuzi babalese boogere bye bakola ne bisiiti zaabwe ze baagabanga mu maduuka mpakyakulabirako. Uganda Revenue Authority yali basolozaamu biliyoni 10 buli wiiki, naye nti bwe bassaawo enkola esobozesa abantu okukozesa obuuma bwa EFRIS, URA ebeere ng'etegeera buli muntu kyatunda ne kyayingiza esobole okuggyako omusolo gwayo. Mu wiiki emu mwe baali bafuna 100 billion basoloza biliyoni 5. Nziramu ng'omusajja yasoma ebyenfuna. Bwe baakola okunoonyereza mu ripooti balaga president nga tukozesa enkola ya EFRIS mu wiiki emu tusoloza miliyoni 5, biliyoni 5, wabula mu wiiki emu nga enkola ya EFRIS bwebadde teriiwo tubadde tufuna biliyoni 10. Bw'obeera nga gwakulembera eggwanga nga weetaaga emisolo okukola ku byetaago byo, ddala otwala sisitemu ki? Eno ebadde ekuwa 10 oba eno ekuleetera 5? The answer is ogenda sisitemu ya 5. So okuwaliriza Museveni omugamba nti omulaga nti enkola ya EFRIS emuyamba okusoloza omusolo omungi mbi, obanga akootakoota mu gaalumonde, obanga amala obudde, obanga ayozaayanika mu ttaka, obanga asaamira ekyafuluka,
ekyo kyo aba takisobola era aba ayongera okukola ng'omulabe w'eggwanga abadde afiirwa biliyooni 4 buli wiiki bw'ataddewo enkola ye emuwadde biliyooni 5 buli wiiki. Ensonga eyo nkulu era obutannyonnyola bintu bino bantu kubitegeera yensonga lwaki bannaffe aba KACITA abasuubuzi twekubye endobo kubanga bwe twabadde mu ofiisi ya Prime Minister bye twalabye mwe mwabadde nga gye muli byatuswazizza nnyo nnyini ddala nga gavumenti ebuuza Prime Minister abuuza lwaki abasuubuzi baggaddewo ebizimbe ng'abasuubuzi bagamba nti ffe tetunnaggalawo ku maduuka gaffe wabula bannannyini bizimbe bazze ne baggalawo ebizimbe ate mu bizimbe mwe muli amaduuka bwe baggaddewo ebizimbe okuli amaduuka gaffe ne tuba nga tetusobola kukola bannannyini bizimbe mwabulabye Drake Lubega Yanga Kirumira ne bagamba nti naffe si ffe twayagadde okuggalawo amaduuka gammwe naye Issa Ssekitto eyabadde akunga abantu ye yatuleetedde okuggalawo amaduuka nga ffe ne kye tutya si maduuka gammwe tutya effujjo eriyinza okukolebwa okutumenyera ebizimbe byaffe okubyonoona. This is the story. The landlords in Kampala indicated that their worry was the demolition or destruction that may occur on their business premises. For that matter, them directly before the Prime Minister accusing Mwami Issa Ssekitto nti yakumye mu bantu omuliro n'abawaliza okuggalawo ebizimbe. We are saying for us we have no problem opening our buildings, but we are worried of the destruction to property. Therefore, government must assure us that our property, our buildings are safe. Abasuubuzi nga nabo bagamba nti ffe twabadde tuli ready okukola ne bannannyini bizimbe ne babiggalawo. That contradiction before the Prime Minister involving KACITA, URA, landlords and traders was an embarrassment to the traders' blocks. It also demonstrated that not all traders subscribe to KACITA and that not all traders are in agreement with KACITA's industrial action in the demand for their rights. Ekyo kyabadde kibi. Nkuddidde Prime Minister abuuza abasuubuzi lwaki temukoze. Abasuubuzi bagamba nti ffe tubadde ready okuggulawo amaduuka gaffe naye bannannyini bizimbe ne babiggala. Babuuza bannannyini bizimbe lwaki mwaggaddewo ebizimbe. Bagamba ffe tetulina buzibu na kuggulawo maduuka na bizimbe byaffe naye ffe KACITA Issa Ssekitto ye yakumye mu bantu omuliro nga tetusobola kukkiriza kuggulawo bizimbe byaffe bigende bibeere mu kwekalakasa bimenyebwe bikubibwe kubanga bitumanyi okuzimba biriko amalooni tubyetaaga. Twagenze okuwunzika ng'abantu bonna omusango bagutunuza mu Issa Ssekitto. Mwami Issa Ssekitto ayagala okubeera munnabyabufuzi ateekwa okukitunuulira abuuze nti singa abadde ye singa obadde gwe Pulezidenti Yoweri Museveni otudde mu State House bw'oti ogoberera olukiiko olugenda mu maaso mu ofiisi ya Ssaabaminisita nga boogera those contradictions bw'obeera gw'oba okola ki? Njagala kusaba basuubuzi mwenna abali mu KACITA n'abatali mu KACITA nti Mwami Museveni nga tunaamugyamu bye twagala ekisooka katukendeeze ku bye tusaba tutwale ensonga zaffeezi 3 zokka tumanye nti ku 3 bwe tunaamumenya tunajjako 2. Ekyokubiri tubeere b'amazima ate abeerufu abalambulukufu mu nsonga ezo 3 ze tutwala. Ekyokusatu tubeere nga ffenna twogera eddoboozi limu bannannyini bizimbe aba KACITA abasuubuzi ab'amaduuka n'abalala nga boogera eddoboozi limu tufune omuzinzi nti ffe abangi nga ttiimu tusaba gavumenti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Uganda Revenue Authority okutuwa ebyo bye twagala kubanga ensonga zammwe zirimu eggumba. Njagala okwetegereza for example aba Uganda Revenue Authority aba URA nammwe mutukoze si bulungi kubanga ensonga z'abasuubuzi zino ezimu nsonga ntono nnyo ezisobola okuwulirwa. For example omusuubuzi bw'agamba katugeze kutandikirawo
ensonga abasuubuzi ze baagala ng'eyo gamba nti bannange temukkiriza ba manufacturer nabo ate kujja kukola bu bizinesi eno obutonotono. Ekyo kimenya mateeka, si kirungi. Gw'ofulumya seminti Tororo Cement ate era ojja obeere n'edduuka eritunda seminti nedda. Gwe koma ku kumufulumya ku factory okkiriza abala bamugule mu wholesale, okkiriza owa wholesale amutunda eri abaliteiro, okkiriza owa liteiro amuguze eri abantu sekinnoomu, naye okukusanga nga gwe manufacturer ate era olina abatembeeya n'edduuka eno eritunda by'okola, ekyo nedda. I agree with them that demands such as manufacturers stopping the trading into smaller businesses, let them distribute to the supply chains and end there. Ensonga eyo ntuufu nnyo. Omwana ono omutembeyi nabana abayina akaduuka talina bwagenda kusobola kuvuganya ng'ate gwe manufacturer ovudde eri n'ojja wano oleeta ebintu ebyo oluusi ng'obitunda ne ku bbeeyi ntono nnyo, ye wamuguziza ku factory eyo ku bbeeyi nene ajja asobola okusuubula ate wholesale price. Kati ate naawe n'omala n'okomawo n'ojja mu retail, you are a manufacturer and also a retailer. I believe nti abasuubuzi batuufu nnyo ku nsonga eyo, ba manufacturer basigale basobola okusigala. Ensonga ya EFRIS, omusuubuzi yenna ali wano ng'alowooza nti gavumenti esobola okugyawo enkola ya EFRIS ali mu birooto, aloota buloosi, ekyo tekisoboka. So bannaffe aba Uganda Revenue Authority nabe era twagala kubuuza, bw'obanga omusolo omaze okugujja ku banene, VAT asigale ku banene abali waggulu. Abantu bano abawansi tebeetaaga kuwulira bya VAT kubanga already ebintu ono omuntu abaguze ebintu no manufacturer wamaze dde omusaba VAT ne bijja mu supermarket. Ate wa supermarket naye era oyagala asasule VAT. Let us be fair to ourselves that abantu abasinga obungi abateekwa okusasula VAT, abateekwa okusasula emisolo bakyagaanye okugusasula. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Uganda ne Uganda Revenue Authority okulaba nti the biggest percentage of people are supposed to pay taxes, the bigger people who have capacity to pay bigger taxes are not actually paying taxes. That's why the smaller traders are feeling the pain and the burden of shielding that tax. Government, with its economists, because they are everywhere, must sit to design a method of perhaps reducing taxes but widening the tax scope. Emisolo gibeere nga giri wansi naye nga abagitoola bangi, kubanga okunyigiriza omuntu omu asasula omusolo gwe miliyoni 10 n'okuba n'abantu 10 nga basobola buli omu atola omusolo gwa miliyoni 15 ayina abantu bano asinga. It is the interest of government and the Uganda Revenue Authority to broaden the tax base and the tax scope so that you capture many people in your tax net than to punish the few loyal taxpayers. Parliament must look at this. We blame the Uganda Revenue Authority, yes, to a smaller extent. Because actually, ekizibu tekirina ku Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority esolozeza emisolo egiteereddwa mu tteeka ng'etteeka lisiddwa Parliament ya Uganda n'ekiteebwako omukono gwa President. So the problem is not actually Uganda Revenue Authority. The problem is Parliament, and that's why you have to speak to President Museveni with information nga mwina n'ensonga ntono mumuwaliriza okuwaliriza Parliament because the process y'okugyawo kyemwagala si nnyangu. President bw'aba amaze okukitegeera ayina okukozinga cabinet okuleeta ekiteeso ekyusa mu tteeka ly'emisolo, kubanga buli mwaka gavumenti efulumya etteeka okusolozerwa emisolo ng'eraga emisolo egiba gisoloozebwa ne percentage yagyo. Tewali tteeka nti lyakolebwa mu 1996 kwe tutambulira. Zino z'olula tax bills, amateeka gaba gakoleddwa buli mwaka. Gavumenti ekola etteeka ne lijja mu Parliament nga liga nti omwaka guno
twagala okusoloza ku buli muntu alina mobile money bw'anaabasangayo ssente tujja kuzijjanko ka 5% oba ka 0.5% ne liyisibwa omwaka ogwo bagenda kukola etteeka nga liga nti akabeerenga ka 10% era nalyo ne liyisibwa kitegeeza lino ery'omwaka ogwo liba likaddiye. Ekyomukisa omubi bamemba baffe aba paalamenti ne bannaffe abali kudda oluvuganya gavumenti amateeka gano aganaabanyigiriza bwe gaba gayita agakwata ku byenfuna n'ebyemisolo ebibanyigiriza teboogera. Nammwe temufaayo kubagamba boogere. Bamala kukwekalakaasa maachi tu paalamenti simanyi gundi yali enguzi simanyi tujja kuba komishona ne babituteekamu ne bitumalira obudde ne sente z'abakomishona terizirida zabbibwa dda tizandibadde nakikulu singa obadde okola bizinesi yo ng'ofuna amagoba singa obadde okola bizinesi yo nga tonyigiriza tewandifuddeyo bampuuga yatwala mmeka oba bakomishona batwala mmeka ne tubeera ku ekyo Sekikubo yeetoolodde biki Sekikubo naye bw'alaba ebinyigiriza abasuubuzi ng'emisolo nga bayisa etteeka erisolooza emisolo erinyigiriza abantu tayogera. So nga kyandibadde kirungi singa ayogedde nga tonatuuka na ku ssente ng'egye ziryamu nga zisoloozeddwa asooka amanye batulyamu ssente mbeka naye beefuula abatulumirwa mbu abasuubuzi taxpayers money naye baba bakola amateeka agatunyigiriza bannyini ba Ssekikubo abo be bagakola ne balagira URA otusolozaamu emisolo egitunyigiriza emibi ennyo egituluma bwemala ne baleka batandika wano okudda nga amaze ogifunamu omusaala ne bayomba ssente z'omuwi omusolo nga zibbibwa tewatusaasira mu kuzitusaba. Bassebo ne bannyabo ebintu bino mwetaaga mu bitegeere. So njagala kumaliza nga nsaba nnanga aba KACITA n'abasuubuzi tulina okwetereza. KACITA ekibiina ekyateebwawo abasuubuzi kirina kwogera lulimi lusuubuzi, kirina kukozesa nkola ya kisuubuzi, kirina kukola ntambula ya byanfuna. Mwami Museveni munaamukwata mu ngeri y'ebyobufuzi nga mulaga Museveni mbu tujja kwekalakaasa tujja kuggala amaduuka tujja kukola bino na bino ne muggala amaduuka wakati mu ssenta ng'erubaga bagagudde Emmengo bakola Enaakola bye baguddewo ne Muyenga bakola oba toggadde maduuka. Kyetaaga otereze bannayuganda bonna bategeere ensonga ezibanyigiriza bw'oga tugenda kuggalawo amaduuka Uganda yonna ejjinja amaduuka maggale Masaka maggale naye nga ne mu Kampala Kasimoolo bano abakola ku William Street mu ssenta be baggadde amaduuka nga ne bannaabwe nga wano ku Parliamentary Avenue Nandosi baggudde amaduuka bakola oba tolina kyokoze. Nakyo kyongera okulaga nti oba oli awo osobola okuloza nti KACITA ya representing abasuubuzi bonna mu ggwanga nga tokyaba representinga. We are using political solutions, we are using political language and political demeanor to demand for economic reforms, for tax reforms, for tax and economic adjustments. Mr. Museveni, who is a professional of political economics, yasoma political economy, ategeera ebintu bino byombi separately nti kati twogera byabufuzi ajjanga monna byabufuzi kati twogera byanfuna ajjanga byanfuna. Era Museveni okumanya amanye ekitiibwa ky'ebyenfuna bassebo ne bannyabo singa aba nuupu oba aba FDC oba aba Jema be bagamba nti ne badimani nga twagala kulaba Museveni ne beeyuwa ekkolero Museveni teyandizze naye okukkiriza gy'amalewo olunaku lw'olulamba nga abawuliriza buli omu nayogera n'obusungu ng'abatunuulidde yamanya nti mwogera ku nsonga ya byanfuna amanyi nti bw'atasolooza misolo gimala talina bwaddukanya ggwanga kwe kubawo ekitiibwa ekyo kyonna naye okumuteeka ku bunkenke kyabadde kibi ddala. Kambe ekyokulabirako nga tumaliriza Mwami Yoweri Museveni ne intelligence ye bakimanyi bulungi nti kabaka wa Buganda common sense nti kabaka wa Buganda muntu muganzi nnyo ayagalwa abantu bangi. Buganda ebadde ku bunkenga kabaka taliiwo nga bali ku bunkenga baludde okulaba kabaka. N'olw'ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu kwe kwali okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka e Namirembe wano mu Kampala. Oweekitiibwa Issa Ssekitto n'abakulira abasuubuzi Mwami Thaddeus n'abalala okulowooza nti olunaku lwe lumu nga kabaka ayogera n'abantu e Namirembe ne Pulezidenti Museveni ayinza okuvayo ajja akola omukolo omulala mu Kampala abasinkana ekkolero mu abasuubuzi. Ekyo Museveni tayinza kukikola kubanga
abanga avuganya okulaba ku bonna ani anaafuna abantu abangi. Ekyokubiri, abanga alinnye mu mukolo gwa Ssaabasajja, so nga temunneekalakaasa na kwagala kukola ebyo, musooke mulowooze olunaku lwali lufu, wadde ye yaluwa teyamanya biribaawo, agenda okwetegereza nga Ssaabasajja yakomyewo mu ggwanga, ensi yonna erinze kumuwuliriza, omukolo guli namirembe, mumwagala basinkana ekkololo. Kyali tekisoboka. Waliwo lwe twetaaga okulowooza okusingako okunyiiga, kye bayita logic, kwe kulowooza okusingako waggulu w'obusungu, okunyigirizibwa, ennaku oba okusanyuka ennyo. Noba nga badde osanyuse ennyo, onyiize ennyo, ina ennaku y'amaanyi, owulira obulumi, naye osobola okulowooza ekintu ekituufu n'okikola irrespective of that, kye tuyita logic. Nze mukubiriza omukulu ow'ekimeeza ky'ebyobusuubuzi kye bayita the business class show, ekiragibwa ku NBS television ku mukutu gwayo gumanyirwa nga Sanyuka TV buli lwa Sunday saa 12 paka saa mutosubwanga, tuba twogera ensonga z'ebyobusuubuzi nnyingi n'okweyigiriza. Ate era ndi director mu kitongole ekirafuubana okunnyikiza entegera y'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna ennyingiza n'ensaasaanya ekya deepening economy, business and financial inclusion, ekya debut and FI, ekiddukanya ng'era kyekikutuusaako programu ya TV amajirwa nga the business class show, okusomesa ebyobusuubuzi. Faayo be nekyoyiga. Eyo y'endowooza yange ng'amanyi ku byenfuna n'ebyobusuubuzi, ate alaba ebigenda mu maaso mu Kampala. Museveni mumugende empola, tunyigirize, tumusabe bitono tubifune, ate tuddemu tunoonye ebirala. Bino byonna mbyogera ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.